Uganda n'okutuusa kati ekyatawaanyizibwa ekizibu kya Kasasiro ng'ate bwe kituuka ku bibuga okuli ne Kampala kisukka olwa Kasasiro ali mu buli kasonda nga kino kyava ku ntuumu za Kasasiro ezaabumbulukuka ekiteezi ne zitta abantu ng'okuva olwo ekifo kyaggalwa bwe kityo ne wabalukawo enkalu ku bifo awayiibwa Kasasiro. Mu mbeera eno Ssaabaminisita Nabbanja bwe yakyalako mu ggwanga lya Italy yakizuula nti abantu okuviira ddala mu maka gaabwe balina obuvunaanyizibwa okwekolera ku kasasiro waabwe nga bwe kigaana babasasuze engassi. Wano Ssaabaminisita Nabbanja wategeereza abakulira KCCA nti enkola eno bagikoppe era bakwatagane n'omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'amateeka bakole etteeka erirambika abantu ku nkwata ya Kasasiro. So we need you KCCA, madam. It is easy. You can sensitize, you can mobilize the local leaders within Kampala so that we make it easy for our investors. But we need to come up with a policy. In fact, a law. I was in Italy, in the city of Rimini. They find you having put a metal in organic waste. You are penalized. Mu nsisinkano era baateesezza ku nsonga nnyingi n'abakungu okuva mu ggwanga lya United Arab Emirates omuli enkulaakulana n'ebyobusuubuzi wakati w'amawanga gombiriri. Because the other time in Saluja, I saw you had private people who were bringing garbage. Is it going to be the same system? I think we are together in Saluja. Were you in Saluja? You did come. Who was with me in Saluja? We were together? Yes. What is expected of KCCA? What should we expect from you? Akulira ekibuga Kampala Hajati Sharifa Buzeki agamba nti okusinziira ku bye bateesezzaako mu nsisinkano eno ekizibu kya Kasasiro mu kibuga kigenda kusalirwa amagezi era kifuuke lufumo. We went an extra mile. They also interacted with our concessionaires who are collecting garbage and they had various discussions with them. So the question you are asking about, are they going to start from collecting and so on, they have right answers because they interacted with them and they saw how we collect garbage here and what we go through up to the point of the landfill. Ate Robert Mukiza akulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku basigansimbi ategeezezza nti enkwatagana ya Uganda n'amawanga gano yakwongera okusikiriza abasigansimbi okwongera okusiga ensimbi mu Uganda olwo bannayuganda baziganyulwemu. I also was glad to note that they're also interested in real estate, hospitality, and even hospitals, building hospitals too. So I will avail them with the opportunities in our country and have further discussions with them on there. Abasigansimbi nga bakulembeddwamu Dr. Punet Sana okuva mu kampuni ya BA Group nabo boogedde ku nsisinkano eno gye bagamba nti evuddemu ebibala. Extensive support from your teams. They were very helpful, very open in all the clarification that we asked. Particularly, I would like to thank James Bond. He has been instrumental. Who is James Bond? I will never forget his name for my life. And Muna, their support has been exemplary. Ebyo nga biri bityo ate y'omukulembeze eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni olwaleero akomekkerezza enteekateeka z'okulambula enteekateeka z'okuggya abantu mu bwavu oba gamba